Twaline Uncle Kato n'aba ku budget obunzaali wa miliyoni 5. Saka tuyita budget kuntenda gwayo. Kale omanyi na Uganda mwagala okulingiriza ebitabakwata ku budget yange ate kwefodi. Mukwana ebintu ebyo bane mulekera obitujjamu. Sente ya muwi wa musolo. Ndali kikuna mu bunaku bugana ne basukako ne mutamba bannaye. Buno bwe mu ku busente obutono. Oli ku budget yeno. Okusinzira bagamba budget for the Friday, Saturday, naku nyingi nnyo. Budget for Friday. Surprisingly. Nabanja. Kale. Friday, Saturday, and the whole of next week after the burial. Abantu bana abakyakola ekite bakole. Kani kati jukire ngeji bali geno kubanga bazikira mu mpalo. Family abantu bagenda kusigala nga bajja. Sabo kinyinyonyole. Tubaleka tukimu. Tuzika ku Sunday man. Okuzika kulungizo obutasuka ko bantu bibiri. Ompulire? Kati bwe tubala abantu abali mu bitongole bya government ebyobuvunanyizibwa batalina kulaba CEO. Aba CEO bazi banks baza abadatwala, they have to be there. Oba kitegeera. Kati aba microfinance bagenda kufuna budde kugendayo. Oba point yango kitegeera. Abasako tebagenda kufuna budde kugendayo. Kati bwe tubala abalamu abagenda okujja tugamba nti kati ne bala DC tebajja kusobola kuziika ku Mutebile. Ba minister wo be mu ate abakwatibwako abe West. Tujja wano mu government era tujja kutoka kuba n'abawaggulu. Kashitegeeza weekend addako abantu bangi bagenda kugenda bajja bakolaki baziika. Abo bakugambira nti budget yeno ka budget kano zaye mabega siraba kipapya eno wali amakulu ka budget kano to budget era katabagambe ka budget kyechale kibula ka budget ate badde mu luzungu ka reward ka budget for Friday, Saturday and the whole of next week. Kakati ne batugamba Supper Friday 28 abanaabera basoni banyabo tugenda kusala yakatekamu kawo head quantity mu yabukanyizo bagenda kusala haifa bukadde bubiri ennyana zinenzungu so tujja kulya entemu n'abantu be kiti batuwadde ku nte nga ziri eyo amatooke banchi mitwalo ebiri gye mitwala nazeze nkota yetokera amatooke gekabale gamme kekabale sibalimu amatooke by the way boy amatooke bayitirivu nnyo mu Western Uganda actually basinga ne Masaka okulima amatooke kati babumonde abekabale naye mayitirivu babumonde woga transport ogenda bugazi ku nnimiro ya gundi okimanyi no distance ne bagikwera ku 15 distance yo kuva Embala mu town okutuuka ekawali otambula okuva Embala n'otuuka Kampala my friend so jezezo tebongedde munnyo temukiremerako nnyo ekyo rice 50 kilograms ani aliko yo budget 14 ne sente kilo ya muchere ogutalondwa ani agenda okulonda omuchere na mwandu uyo ne bagenda namujjako nnyumba yanilonzo omuchere era zezo spices mitwalo 2 zezo Irish potatoes bag obumondera bwebu omonde bwameka obukadde ebina buva ngana bu sente buno butono catering group mitwalo kale kamu n'ekitundu kyekyo ginuts kyekyo firewood omunyebwa gwa meka omunyebwa gwa kakaaga mitwalo 6 toto nibwo obukadde 7 sibwa kiri drinks ne zijja wano soda on all drinks obukadde 2 because ebitya miliki kakadde kamu tujja kunywa yawo kachayi ne bikwatagana ko byote total for 7 days ne zijja ndugwamu obukadde 24 nedda baba ebyo byalunaku lumu nga bamultiplyinzemu ennaku 3 kati toto zonna ennaku 7 bujja kuba obukadde 97 zezo okulya buli nno awo ekikumi tukikuyewa wabbali tudde eno wansi transport service van buno obukadde 3 service van egenda va mu ggulu fuel engeri gye gaalinnye obukadde 2 kati service van lwaki tejja n'amafuta gaayo ne baaba omusajja yatadde ssente ku misiriniyaasi obukadde 2 baba omusajja yatadde ssente ku misiriniyaasi eggwanga ne lifaamu abanene nga bana kuba tugenze mu kale tugenda maize ebyentambula nga tulina obukadde 2 eki ekisagaza bagala tutwalira bwerera bagera ennaku ziri 7 zonna
obukadde buba 2 wano ayagala agende bajja mujjayo taxi zisimbyewa so kakati ndowooza oyinza okuba tunako mu budget below at the breakdown for the security budget ya bukadde 6 sigenda bimenyamenya mulaba mu fuel petrol fuel because ebitya ziizo sente bazimenyemenye bayirawe allowance for visas tebakolera bwereere nga tufiiriddwa abachi aba federal service officers nedda kati category of personnel others because ebitya total numbers 106 allowance buli omu 226 okumala ennaku 7 bw'omu abafuna emitwalo 10 oba ontegeera ogenda okukola toto nga buli bagenda kufuna obukadde 131 so bwe obusente badde ente 3 bukkirize miliyoni 4 badde ente 3 bukkirize omukulu yagenze abakulu temufa baddiya eggwanga lijja kuggwamu ssente katukola tutya okumakinga sure nti abakulu tebafaafa kuba baba total budget for sending off of Professor E.T. to Mutebile, Samale, food, drinks and others obukadde 2 mu obukadde 44 emmere yokka bwe summarize nze obukadde 2 road works obukadde ndoza mwe mugwa fuel na biki obukadde 3 security okumakinga sure nti wali atega bomu obukadde 131 grand total bwe bukadde 4 mu obukadde 9 mu emitwalo 5 mu mukozi bitya mukama agira tukumira omukulembeze kuba kati waba gavana gwe toteeka binnyo mu mukulembeze nedda kati ola gavana bugavana togeza mukama agira tukumira omukulembeze faabamu gavumenti tulina kye twagifunyemu anti nange ndi kusaba awangaale so kati ekyo kyekiri ku muki mu kuziika Mutebile era ndowooza bane mugende mulye abatalina mmere kuba zo sente zekoze eki leero tuli kololo abantu 3 be bakonfamingiddwa okuziika Mutebile nina ekyo kyenawulyanga mu kibuuzo oba byali bituufu nti Mutebile abadde alina ekizinga ekiriko amazike abaana b'ekabala era alina gurupu gyendimu abagamba nti gyeyikali akazinga agenda n'alaba ku mazike ge kibi nnyo bambi yerabira n'okuzimba ennyumba nga alabira amazike kale kakati tugende ewa Mozi